akakiiko ka Kyagulanyi Sentamu eriyo abafuna zifulaga naye nga babigwako dda naye bakati mu bokisi ekyo nze kyembabanja emirimu nali ndyawo ng'omubaka wammwe azze mu kwekalakaasa nti lwaki bano tobawa emirimu tobawa ku kakiiko ako nembaga nti bwengeza nembasa kakiiko ebinaddirira munaabiwulira ne bantwala ne mu kkooti ekyavaamu akakiiko bwe bankako kateekawo mu myezi 3 gyokka emirimu muwulidde nga gikola ki nga gitundibwa kaakati nendyoka mbagamba nti mulaba omusajja alaba ebintu ayagala amazima ebintu nebikola ki nebikolebwa n'olwekyo mutuwagire bwe tuba mukulembeze mwe mutulonda tulwanirire omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo yeetaaga emirimu omuntu wa bulijjo yeetaaga okukyusa ku mbeera omuntu wa bulijjo ayagala okulaba nga tumukulaakulanya naye ne kabbasale ne kabulako wadde abantu b'emikono n'akazimbe kotaddewo tetukulabirako nti omubaka waffe myaka 2 yalekawo omukululo n'olwekyo bannyabo ne bassebo tuli wano okubeebaza kubanga mutuwagira era mmanyi nti mujja kutegeera ekyokukola waggulu bw'omala okutiikinga Kyagulanyi Sentamu addako ku mmeezi endala omwana w'omwami Bakaluba mulabiranga ddala abasaba buwanguzi bwammwe ekyomukisa kyennina nti mu kalulu ke tugendamu nze nsooka mu ballot box olugikwata bwoti tunuulira butunuulizi nnamba emu ye mwana w'omwami Bakaluba Mukasa Bakalube Bakaluba ekyo kyetwagala okulaba wadde eti ku ntebe eya independent naye nteekamu ssente zange kubanga omwana Kyagulanyi mulavinga mukalaki mulavinga abamulavinga mwiwanike ku mikono tebe omubaka omulala nawulidde agamba mbw'ayagala Kyagulanyi Sentamu afiire mu situlago nze Bakaluba atandise okuyooyoota entebe nina okukkiriza nti Kyagulanyi mutwala muki mu ntebe akitegedde akubireko Yesu mu ngalo eyo yesulago gye tunoonya omulundi ogwayita akalulu kyaka Kyagulanyi bakakola ki bakatiga ne bakanyaga wano mu disitulikiti y'e Mukono nanoonya akalulu ako Kyagulanyi Sentamu n'akafuna kumpi ebitundu 8 ku buli 100 era njagala mwekubireko mu ngalo abawa Kyagulanyi akalulu era njagala muwanike waggulu abagenda n'amaanyi mangi nalo agenda kujja e Mukono ebyo ebidduka ndi mubedde asobola okuteekawo zibaasi nazino zikabandole nemulira nemuziraba abaalebyolanayangenantabulirwa zikabandole mwazirinye zibaasi ezaddeeka oyo ye Bakaluba omwana w'omwami irala ateekamu ssente ze tukooye abakulembeze abatagala okwekubako nfuufu n'olwekyo bannyabo ne bassebo awo wetwagala okutambulira olwaleero ddayo nga bwebuuza ekibuuzo omuntu ne bwaba nga yafuna fulaaga naye nga waakataliimu era onooyongera omuwaakalulu lwaki tolonda omuntu wadde nzijidde ku ntebe naye nga waaka omukolaki omuwulira bw'otambula wonna buli situiti osangako essomero ly'Abakaluba tekinika ezisomesa abakyala ezisomesa abavubuka emirimu gyonna tugezezaako okugikola okugigabira abantu nze bwe mwanonda mu disitulikiti y'e Mukono nga ssentebe emyaka 4 gyokka ekitebe kya disitulikiti mbadde mmaze okukiggala kati kiri ku pulasita akitegedde akikubire mu ngalo abayita Mukono mukola ki mubiraba naye ng'emyaka 2 kyali kyakola ki nga kyagaana ebyo bye twagala bwe navaako ne musaba district service commission abaana baffe baagala emirimu naye babaguza emirimu emyala tukiridde mu zigeto tubaddeyo yonna ne tulaba embeera abantu baffe gye bakola ki gye batambuliramu bw'oyagala kusigala mu mbeera mbi olaba ne bwe buba bufumbo otuuka ekiseera n'ogaa nti ekimala kikola ki
Nkwaya okulya katunkuma ne muwogo. Emyaka 2 mubadde ku muwogo. Kaakati twagala okulya ku ssavu nga Bakaluba alireese mu nkulaakulana. Bannyabo ne bassebo muntegeezezza basala okuziwa abaana bammwe era ekyo nkikkiriza okulaba nga tukikola. Ebibiina bye mulina agali awamu Mirembe Kwekulaakulanya, Kimwaga Development, ebyo byonna mwetaaga omusajja nga Bakaluba asobole okubiteekamu ensimbi ng'ate tasabiriza ggwe. Ebyo gyentuusa abaana aba boodabooda ng'oli yabasuubiza boodabooda naye babangiza n'obwoya ne bubaggwa ku ntumbwe. Mbagambye nti ebyo Bakaluba yabimala yabikola kye.